waffe Honorable Alex Waiswa Mufumbiro, nga mwe muli muganda waffe Comrade Bobby Yanga, nga mwe muli Eddie Mutwe, mwe muli Achireo, nga mwe muli Machete, mwe muli Gaddafi, mwe muli Umaru Kato n'abaganda baffe bangi bikumi na bikumi abali mu makomera. Njagala okubagamba nti tubasaamu ekitiibwa, tubalowoozaako, tubasabira naye okusinga kwa byonna tubalwanirira. Njagala nsindike obubaka eri famire z'abaganda baffe abo abamu nga tuli nabo leero nga mama Eddie Mutwe n'abalala bonna, eri famire zammwe n'eri bannayuganda bonna abanyigirizibwa era bayisiddwa obubi olw'ebikolwa bya gavumenti eno mweno struggle. Njagala okubasuubiza nti okunyigirizibwa kwammwe tekugenda kwerabirwa era amaziga gammwe olunaku lugenda kujja nga bakyukire gafuuke essanyu, olunaku lugenda kujja bitereere. Ebyawandiikibwa bitugamba bulijjo era nga njagala mbibakootingire. Zabuli ey'Ekikumi-26 egamba nti Mukama bwe yaza nate abasibe ba Sayuni twalinga abaloota, akamwa kaffe ne kajjula enseko n'olulimi lwaffe ne lutandika okuyimba, ne boogera mu nnimi ez'enjawulo ne mawanga ag'enjawulo nti Mukama abakoledde ebikulu, nga bwe tugenda okyogera leero n'olubeerera nti Mukama atukoledde ebikulu. Olunaku olugenda kutuuka, olunaku olugenda kweyagalira mu baganda bange. Kaakati obubaka obusembayo, buno obubaka obusembayo njagala okuweereza baganda bange be tugenda okuba nga tutambula nammwe kweno campaign trail. Mwe ba foot soldiers, mwe bazinkulubuse, nammwe bannayuganda mwenna abatalina kyamaanyi kyakwaayo eri ggwanga lyammwe okuggyako mmwe kennyini, okuggyako emibiri gyammwe. Baganda bange, okusookera ddala njagala obbeebaza okuva ku lunaku olwasooka from day one tuyimiridde ffenna, tuyise mu tiyagaasi ffenna, tuyise mu masasi ffenna, tuyise mu buwambibwa ffenna, tuyise mu kkooti ez'enjawulo, tuyise mu makomera ffenna, tuyise ne mu kuziika bannaffe ffenna. Mubadde ngabo yange, mubadde maaso gange, mubadde matu gange, mubadde bugumu bwange era mubadde maanyi gange, mubadde mikwano gyange gyaddala. Lwaleero nga tugenda mweno campaign nga teyo ekulaga nti eyinza n'okubeera ey'obulabe okusinga campaign eyo gye twayitamu mu 2021. Njagala okubategeeza nti ngenda kuba nga neesigameko mmwe okusinga bwe nabeesigamako ebiseera byange. Luno olugendo lwe tuliko luwanvu, n'olugendo oba luyita long walk to freedom. Kyonna ekigenda okubeera mu maaso gaffe tetumanyi kiriyo, naye nkakasa nti buli kyonna kye batutegekedde mu maaso kigenda kugezesa emitima gyaffe, kigenda kugezesa emyoyo gyaffe, kigenda kugezesa buli kintu kyonna tetukkiririzaamu. Naye njagala okubategeeza baganda bange temirembe tegijjangako nga myangu nedda. Bajjajjaffe balwanira independence y'ensi eno emyaka 62 egiyise. Bazadde baffe, bakitaffe ne bannyaffe balwanirira kye baali bayita nti kwe kwenunula emyaka 40 egiyise. Baganda baffe mu generation yaffe ku mugigi gwaffe guno gwennyini bayiwa omusaayi gwabwe ku lwa struggle eno, bawambibwa bali mu makomera ku lwa struggle eno, bangi babuzibwawo tebalina yadde n'amalaalo ku lwa struggle eno. Mbasaba tubatwalire ku mitwe gyaffe ne ku mitima gyaffe buli we tusimbula okugenda okusinkana bannayuganda. Njagala obbasaba baganda bange nti obuvumu bwe bumu, n'empisa ze zimu, n'obukkakkamu bwe bumu bwe tutambudde nabo okuva 2017. Obwo bugumu bwe tuba tutambula nabo olwaleero, bwe tuba tutambula nabo kampeyini eno yonna. Njagala
n'okubategeeza baganda bange nti mu kampeyini eno bafuusoja mwenna, baganda bange mwenna, mweno kampeyini omulimu gwammwe tegugenda kubeera gwa kunkuuma. Omulimu gwammwe njagala gubeere gwa kwekuuma, gubeere gwa kuuma bannammwe, gwa kuumagana na gwa kuuma bannayuganda abo abagenda okujja tuwuliriza mu buli kyalo na buli lwale gye tugendako. Mumekinge sure tewali bulabe bonna bonna bubatuukako. Njagala okubasaba baganda bange mubeere solidi nnyo ate mubeere soba nnyo. Njagala musimbule ewaka nga tugenda okutabala eggwanga. Njagala mugende nga musuubira ekirungi ekisinga naye ate nga mwetegekedde ekibi ekisembayo. Njagala mukulembeze Katonda kubanga tetuli ku maanyi gaffe, tetuli ku magezi gaffe, wabula tuli ku magezi n'amaanyi ga Katonda. Njagala mumanye baganda bange nti kikulu nnyo okuba abeegendereza, mbeere beegendereza nnyo naye temulaga kutya, kuba omulabe waffe ayagala nnyo okutuwanguza okutya. Basaba mbeere bagumu. Okusingira ddala teno nsonga nkulu nnyo, mbasaba baganda bange mwenna be tugenda otambula nabo mutwale obudde oku understanding. Njagala mumanye kiki kye tulwanirira, njagala mutwale obudde mumanye kiki ekitukozesa risk eno, njagala mumanye kiki kye tulwanirira baganda bange. Tulwanirira ensi esinga eno, tulwanirira eddembe lyaffe, tulwanirira buli munnayuganda, tetulwanirira ffe fekka, tulwanirira abalimi, tulwanirira ababodaboda, tulwanirira abaana abo abato abasomye naye nga tebalina mirimu, tulwanirira abaana ba ghetto abo be bakozesa ku buswazi nga babajjako ebiseera byabwe eby'omu maaso, tulwanirira abaana abo abato be tuzadde ne be tutanazaala naye nga tebamanyi kiddako, nga maama bwagambye tulwanirira abaana ab'obuwala nga tebalina hope, ng'omwana mugezi naye talina yadde chance genda mu ssomero. Abo be tulwanirira, ekyo kye tulwanirira, tulwanirira ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. Njagala mumanye baganda bange mwenna abali wano ti n'abo abapoliisi be mulaba tubalwanirira, tulwanirira abo abasirikale abapoliisi n'aba UPDF, abo abatumirwa okubakuba emiggo, okubatulugunya kubanga muli mu kulwanirira ebiseera by'abaana baabwe eby'omu maaso. Abo ababakuba kibooko ne babakuba ne tiyagasi ne babatulugunya ne babamenya amagulu naye ate ng'alina okuddayo mu uniport asange ng'abaana be tebaalidde, asange ng'omukyala we yazadde naye talina kyakulya nga school fees teriiwo. Abo tubalwanirira era mbasaba baganda bange, mbasaba abaana ba maama abo abasirikale temubalaba nga balabe bammwe kubanga nabo baagala enkyukakyuka era nabo muli nkakasa bagamba nti singa olunaku lukya bwabaamu enkyukakyuka.